yongere obagambire kwabo abakungu abefuula nti balema nti balema board ekikopo tokikwata kambulera bamukwatira nkwatire n'abamwenga tobaziba kubira waliwo omukulu gwe nalaba ng'ateekayo ebigere ne bakuba engatto ne bakuba amalala gali mu nsi kakati ono Filo agamba naye akulaba nnyo Raymond Amon naye agamba nti kwali ne Carl Green omanyi bana babeera ku Facebook amannya gabeera bagafuulafuula nga gali nga gabayimbi abayimbi baba ne bagizita stage names yes ze bakosa n'alekayaga basoke naye tubebaza mbadde nsembayo nakali eri mukulu kaŋŋambye nti twetaaga basebo buli munansi mwajaganyiza olunaku lw'amagye buli munansi alina okufiiringa security y'eggwanga okubanga agifuna era ne mbajjukiza nti okulaba nga abantu baffe bafa mu ngeri y'ebyewunyo don't think that every Ugandan is a fool era nasanyuse bwe ndaba nti no nti abasirikale abamu mulina discipline si mwena nti temulina discipline abamu ku balina discipline naye abamu waliwo be nalabye nga mwere ekkubo ate tusaba n'ekye tusaba General Museveni don't abuse the army as an institution y'amagye mulekeraawo gizanyiramu okuddira famire zammwe nga bwe tulaba mutabani wa General Museveni gwe bayita Muhoozi is a serving military is a serving arm officer and is in politics ekitakkirizibwa tumanyi okubeera mutabani wa president is very ordinary tekitegeeza nti ojja abusing institution these institutions will stay nga mugenze so mwali badde na byakulabirako kubanga General Museveni akimanya amateeka ga institution y'amagye kye gategeeza stop abusing the army as an institution okuddira batabani bamwe waliwo ne betulabanga mubambaza uniform waliwo gwe nalabye ku internet civilian yes mubaka munamwe Lilian Abal wekitugumu ate munna MK yes kati oyo singa yabadde wanupu singa bamujjemu amannyo ne bamukuba babo these are the people please combat okuva kakufira paka ku ngatto wansi babo balabe ne Ogwanga Peter Ogwanga naye kakati yes kakati bwe munatandika okujoga institution yeye y'amagye naffe temutwewunyanga mutusanze mu combat bagundi mwe kubanga kusebo ebyambalo ebyo bili specifically bya serving officers era ndooza ne General Museveni ne banne bakimanyi nti waliwo n'ebyambalibwa ekyankwanzi biba green oyo ayawukana ku wano w'abasirikale ate naye bw'omala okumwambala omulekayo ekyankwanzi naye impunity eyo gye muteekawo setunategeera impunity ze muteekawo mbuno gundi lwakuba ali close simanyi ne first family mulaba n'emitala byekwase eyaliko omwogezi wa APD mulaba wali byonna so anti kakati eyo impunity eyo bana basajja gye basudde mu ggwanga lyaffe singo yabadde wanuupu oyo dombulira Kolaije is just a sycophant nkugamba ono yayogera oyo ya parading omuvubuka nga bazanya filimu mbunupu yamwokeza pass oyo namujja mu trust and imagine is a mulokole anyway kuba amachachi gamwe mugateekawo naye nze njagala impunity yebeerawo gye muteekawo ne mutandika okwa abusinga ekyambalo ky'eggwanga ebyo byambalo si bya Museveni as an individual oba NRM ebyo byambalo biri specified bya serving officers bwe ndaba nawe MP oba minisita nga otandise okwabusinga ebyambalo ebyo ate mmwe mwali badde ekyokulabirako kubanga abaana banuupu bonna babajjuza amakomera waliwo bennalaba bakubye nga amannyo bagajjeeyo wano babayuzayuza bonna basanga n'obukofiira obumyufu bufaanana n'obwabasirikale kati those are the examples. Anyway, are you in charge? General Museveni, I think you are not in charge. But those people should be warned. Being close to first family does not make them to act the way they do. At one time nga mugenze they will answer ekyo mutyo mulino kwa kati fe byambalo by'amagye n'olumu twali tubifaako nze ntera okugenda mu America eyo nenda bavuuka kwe ya base baba agazisa amagye bwe nkusanga ng'oyambadde ekyambalo mu America osobola okwambala ekyambalo ky'amagye era abasirikale ne bakulaba ng'oli civilian oba oli emupingo oyambadde ekyambalo ky'amagye they feel so happy that you are part of them. Naye wano bano bakiteekawo mbu ne bwe bakusanga ne peesa ly'amagye bakunyiga naye omubaka omulambo wa parliament eyeebeera nsobi okwambala ekyambalo ekyo ng'okimanyi UPDF Act
act weri wennyini ng'ekirambika bulungi sika coffee from the head to paka kubigere wansi omubaka simukulembeze mulambo mbaka parliament anti omubaka naye muntu nga gwe niye bintu bwabiraba talina birabanga abamu balowooza nti they are so special kubanga bagende wa Museveni ne balyayo emmere ne balya nezi family zaabwe. You are not special. This country is bigger than you. Ate n'ababalambise tebabalambika kakati singo yabadde wanupu singa mirambo mukulu ogwanga we know you think you are very special in this country and your groups respect that uniform. Mukulu Mwenda, we know how you are related to those groups, respect that uniform. That uniform is not made for mediocres. It's made for serving officers, not for you mediocres. No matter the position you hold, no matter the relationship you have with the first family, respect that uniform. Ekyo nkikugambye kubanga abantu batono nnyo abali eyo. Kati oyo Gasumba asobola obikola e Rwanda ebyo. Mr. Gashumba, can you do that in Rwanda? Oyo Andrew Mwina. Mr. Gashumba, ne gundi nga mujoze nye gwanga. Yagalidde kintu. Nga mujoze nye gwanga. Can you do that in Rwanda, Mr. Gashumba? You're here, you praising Rwanda and whatever. Can you do that in Rwanda? And you remain alive even in the next 2 hours after. Naye mujoze nye gwanga, but respect those gallant soldiers and men in uniform. Respect them. Naye ani abibawa? Anti kakati simanyi kubanga eno government yagwadda. Government weba yagwadda. Kati nze kiringa bosanga era mu Kereziya nga yambadde gandula lya bishop. Obuuza aliawa era mu Kereziya gandula lya bishop. Sayenga buli omwaka gati. Ngotanga era mu Kereziya agamba vinyo yino lyako. Wegamba ebintu bingi biri mu ggwanga lino. But I want to warn you, whatever you do, there are so many people who are watching. Waliwo bano be mwagulirira ssente ne banga bategeera. Respect those gallant officers. Nze tosobola kunsanga tulina capacity naffe esobola okufuna engoye ezo bwe tugenda eri ebweru mu America ziba free. Ate ffe twali tubagambye bwe mwali muva mu nsiko General Museveni nga yakamaliza olutalo lw'omu nsiko babayitanga abaana baffe abayeekera nga bakawamba babayitanga abaana baffe. Naye kati buli abalabako abatya basajja mmwe buli kyeggwanga bakyeyagaliza. Buli gwe balaba omuntu bakuteeka ne ku malisiti gaabwe simanyi we shall eliminate them ne beewana we shall crush them. After crushing these ordinary citizens, they will also crush you and your families. Time is of essence. Akasajja kabeeranga eyo nga kawaga Gaddafi ne banne ne batugumbula abantu ne babba. Do you think some of these people are in this government are very happy nga balaba abantu nga bajajama ebyambalo by'amagye? Ne bwe mbeera nze as a member of parliament I'm supposed to behave exemplary. Naye ate abo ffe twali tubagambye nti baagala kopanga kya America. Mu America bakugamba oyagala kwambala ku kyambalo kyaffe, you seek for permission. Basobola okuwa nawe ng'omubaka parliament bw'olaba nti tolina ngoye ng'oyagala oyambale ku byambalo by'amagye tolina ngoye owandiikira akulira amagye CDF n'omugamba muwaso a member of parliament. Waliwo mumanya amateeka mwe mukola amateeka. Yes, exactly. Mwe mukola amateeka mukulu ogwanga. I know you take yourself to be high kubanga you are so close to those so-called glorified people. One day you'll answer. This country is bigger than you people. That institution of UPDF is bigger than you. You are supposed to behave exemplary. Kati olwo singa tayebwa tajira ne nyotanga tayebwa bano twandirebe mu parliament nga mubayise you call him to order. Kati ani ayita ku order tusirikireyo te nkugambe ne gwanga buli omu ali mu kubibye kubanga nze bana ina bwinyinyi parliament si erina okubakangavula abakulira polisi abakulira amagye ne abakulu bonna abo. Anyway kitwali badde tetukitwala nnyo nga nakyansonga nnyo singa bano baali bataddewo relationship wakati wa executive ne parliament. Tire bonsanga Luttamaguzi nga nyambadde ekikooti ky'amagye. It's not criminal.
naye sebo ffe n'ebikooti biri ebikamufulagi sebo ne bakusanga nakyo bagabuuno muyekera omuzadde w'omwana owa Nuupu gwe baatwala emyaka 3 nga yayambala akakofiira aka Nuupu omuzadde yalabye bano nga bo bambadde full combat. Do you know why General Museveni jailed Olivia Lutaya? She has served more than 4 years. She's in military detention. No justice for her. Naye omanyi kyebalanga Olivia Lutaya? Okimanyi? Bamusanga ayambadde akakofiira ka Nuupu aka red kapufubira bono abaana babambala obuli ordinary. Kati mwe nga babaka ba parliament, Mr. Museveni and your groups, we know these people might be close to you, maybe to your families, because you glorify yourselves, you are above, but one day the laws will catch up with them, no matter the time. It's just time. Ngera bwe twagamba omusajja omu yali yewaga people power Nuupu people power eno si Congo eno si Somalia tugenda ogwamu etumuga obayo okabaki kati ababoda be munyoma nti basiru bajega kwolo teyalinya benzo wa boda yalina okusevinga obulamu bwe kwolo teyajjukira na bendera zezino zemuyitamu omukulu ayitawo ne bayitamu pasipala mune bagala okubatomera kwolo teyajjukira ne bendera ne saluti ne bano yagamba wa boda singa wayitawo dakika 3 nga tona sevinga obwange pechu era wa boda najirinya emisinde wali omusasude owa boda yakujjukira ate naye yekweka kubanga abali bakuyiga bayinza okugamba gwe watulemetse omunyago gwaffe kakati learn lessons learn lessons you guys learn lessons. Nze salifuddeyo nnyo omubaka wa parliament ne boyambala ekyambala ekyo but first seek permission tumanye nti no oba osabye kubanga naffe nze olumu tuwulira essanyu nga nsanze ku musirikale ne ngamba afande nange onsanyusa nga mu America nkwadde ekyokulabirako mu America bayikalejinganya abaana naddala bali kwa institutions ne bakugamba oba oyagala okwambalamu yambalamu ne bakuteekerawo etteeka nti when you seek permission you can ekitali kibi nedi ne fujjo lyemukola mbu simanyi bano ba kitalo nnyo mbwe muzungazunga n'obumotoka bwammwe mulaba muli ba kitalo nnyo mbu mulagira ono bamutemule ne bamutemula ono bamukwate ne bamukwata ne mugulawo ebisango abaana abatalina musango ne mutemula ne muteekayo. It is matter of time. Mugisha muntu yagamba nti budde bwokka bwoba nasanga omusajja omugisha muntu yangulira essuuti nga ngenda okwesimbawo nangamba nkulinamu nnyo essuubi nga sinafuuka mubaka wa parliament nanga nkulinamu nnyo essuubi Luttamaguzi omugisha muntu ne mugamba mugulidde essuuti eno naye nkutya. I am very sorry. Very sorry. Mugisha muntu ku TV yangulira essuuti nga ngenda okwesimbawo nangamba nangamba Luttamaguzi kulinamu essuubi ngulidde essuuti yino ndabye weesimbyewo ne mugamba nti ongulidde essuuti naye nkutya tubatya. You have evil plans against us. You people, especially mwabaveruwero mwalina hidden agenda. Yes, nze sikwekwekerera. Who are you? Are you God? Katonda yekagwe ntunula bwenti nengira kubanga fe mu Katoliki bagamba bosaba Katonda humble yourselves. Fete tubanga bano banafa akube ebisenge ba eri batugamba humble yourselves and pray. Fe mu Katoliki batugamba humble yourselves wewombeke tusabe no ba nasambe ekisengo kodododo kati tuba tugulawo violence ku Katonda. Wamutunda maaso mugisha nenda mutunda maaso ne mugamba nti ompadde naye ntya fe tubatya ngera kati ne bwe bakyama ku byalo byaffe tubatya ogamba bakimye muntu waffe oba bazze kutwala ttaka lyaffe kuba buli kiri mu ggwanga kyonna bakyetaaga. We balaba ebyobugaga deyazadde batuleetedde report bagenda kusengula ekyalo Kiramba bakiyita Kente kiri Kiryandongo omusajja aleese report ye petition ng'agamba Salimu Sale yagala omugoba neŋŋamba waliwo omukyala General Salimu Sale gwe yateekawo bakola n'ennadduli bagamba mbu abamu babbetaka nga beekweka mu first family nenga omukyalo oyo ngenda kunoonya nkulage bagoba abantu 6 bwe ttaka ba Kente Kiryandongo nga bagoba abantu 6 nti ettaka baliwe ba investor kati ffe bwe tubalaba basajja mmwe tubatya ne bwojja ku ofiisi yange nkutya
noyingirawo nze mutulaba tujja mu parliament era tubatya notuulaawo nogira honorable colleague era nkutya ne mukubo we tubasanga tubatya era yensonga lwaki we tubasanga okaza fe twagala ne tuziteeke ebbali muyitewo mugende n'embuyaga za setaani kubanga foundation gye mwateekawo yali mbi nnyo era gye muleseewo mbi nnyo kati ekikutiisa gundi mugisha muntu kiki kati nanti nze namugamba foundation gye baateekawo nti they talk something and do different of what they speak nti kyeboogera si kye bakola oli wakuwa kakyaya abataka kuwadde mutima ne bwe mukola ebirungi kati ebifaanana bitya tubatya ne bwojja okunaaza ku bigere ngamba era alina kyaleese ku bigere byange ne bwonkwasa sente era ngamba wakiri muziteeke mu banka omulala afe naye nze sizikakasa kakati bwe muteekawo eyo spirit gye mwateeka mu bannayuganda eyebeegira waliwo omusajja ono infact the other time mbadde era tubainvestigatingako bannaabwe babagamba kyetwetaaga discipline mulaba ensi gye bayita Rwanda ffe tugendayo e Rwanda naye buli omu atenda Rwanda why is it that Rwanda developinze nnyo okusinga Uganda ng'ate Rwanda terina resources kubanga Kagame kye yaseeka okuteeka mu Banyarwanda discipline mpisa naye wano ne civic education bagijawo intentionally nolaba oli atambula muwawa akula muwawa ayogera muwawa yeyisa muwawa the other day tubadde tutunulira wano ba ministers abakuŋŋaanyiza obugagga nolaba nti ne kubabbi babba basanga obuwumbi ewaka has Museveni ever questioned his secretary general of NRM because he's the chairman of NRM nti owaye treasurer ono sente yali azijjeewo obuwumbi obubeera awaka mukyala nekesa mukyalo oyo sijja kumwogerako manya kubagamba nti oba tulwana politically have you ever questioned those people no because birds of the same feathers flock together kati ekyo kiri nomo kakati gye tugamba abantu ne bagenda Rwanda ekulakulanye nnyo Rwanda developing si lwakubanga era in fact singa mukimanyi mwe abagenda Rwanda abantu baye abasinga baavu people poor ne bwe bafuna resources beteekamu discipline ne awatali discipline wano twali kigenda kutambula mu kugenda maaso mu ggwanga the other day nagamba ono omukulu omu nga tugenze Rwanda mukama wange sigenda mwogera wano nze bansangayo nga ndi ku byange ebya UN ne mugamba okiki kyolabye nti abasajja bakoze amakubo e Rwanda ne mugamba amakubo gokka sige bakoze ate ne botunulira amakubo ge Rwanda sige gali awagakwegombesa butono buti naye nga buli kiriya naye si magazi nnyo naye Kagame kiyasooka okukola yagamba nti Rwanda tesibagagga Rwanda tebalina bya bugagga Rwanda tebalina nnyo byanjawulo naye n'abagamba ekintu kikimu omulimu gwonna ogw'okuzimba ekkubo natambula nze mu motoka zange nga mbagaye bantambuze omulimu gw'omuntu yenna akola ekkubo e Rwanda buli mukozi wa kkubo lyolaba gwosangayo wa kolansi munyarwanda tosangayo mukyayina bino bye baleeta wano mbu bayindi yagamba Kagame nti twagala kukola makubo nti yes tutire abaana bafa abanyarwanda tubatwale China tubatraining bwe tumala obatraining tubakwasa ebyuma omwana akola ekkubo ly'e Rwanda nga munyarwanda si mu China nti nkolya kulyamu buli nvuumuuke era Kagame bw'ajja okumusupervise nga tayogera naye mu luzungu ba Lufaransa lunyarwanda mumva ne boogera olunyarwanda lwabwe nga nejjinja lya mugamba nti no litereza alimugamba mu lunyarwanda era n'omunyarwanda oyo enikesa ababbye sente zisigalayo mu saturation y'e Rwanda nosanga abakyala abakadde Rwanda gana amakubo ge tutenda mu Rwanda is a very clean country yabagamba nti wana mukadde akyalinamu amaanyi Kagame nga yabagamba jangu nkuwa omulimu ofunengayo take home package usanga omukyalo omukadde ku kubo ly'e Rwanda ng'akuuta ekkubo ng'alinga ffe we tukuuta ebigatto byaffe bitangire ennyana ng'ova mu kiraalo nogamba ono omukadde ng'ayagala kubanga ayagala ensi ye ate omuwadde n'opportunity ate talinga muvaabiizi kuba kimanyi nti waayonja naye enkyajja kuyitawo kati nekitwala obubinja bw'abaminisita bammwe bano simanyi tugenzeeko Rwanda nga batambula benchmarking n'otunula nti ono abenchmarkinga ki ekiri e Rwanda naffe tukisobola all what we lack as a country is discipline omusajja nakukwasa trillion namba mu billion 4 oteekewe eddwaliro ly'erwawa nelibbibwa
no komawo mbu we are fighting corruption. You know corruption is very easy. Kasite mutete kamu discipline no ngamba nti yadde Luttamaguzi oli member of parliament tolina kuyisa motoka wetalina kuyisa kati mbadde nzijanga nsanga abasajja abayisesebo kuwanwe babadde batomedde abantu ba minister the other day Jeno Katumba Wamala yavuddeyo n'agamba nti sigenda kudiringa na muntu misusing sa makubo nemba yiseko wali eri ku kiralo odyawo nga bakkirirawo bagenda ne police ebatumulya kakati we tunatambulira mu nsi efaanana bweto we have no country kati olwaleero Jeno Museveni waliwo wano Ramadan Al-Ahran agambye don't blackmail Mugisha Muntu please. He's on opposition side and if yaliko na bali yavayo anti kyenkugambye Ramadan ntegeera mubeera ng'omwana abeera mu kirasi n'osomesa abaana 10 naye ono omu n'afuna 0 omulala n'afuna 8 nkugambye nti Jeno Mugisha Muntu yavaayo naye okuvaayo kwe ne bwe yeenaazaako abantu bamulabira mu kifaananyi kiri ekyabanne. There are so many Mugisha Muntu zini babesije ayogera ebigambo n'obiraba nga bituufu naye olumwaga buldaga naye abyogedde naye omusajja ono ndoza in the world of reality sejjusa n'avaayo n'agamba abasajja bakola program eyo oba olw'okujogera naye omusajja ono beyogera biva ku mutima gwe olwa foundation eri bano abasajja gye baava nabo n'aba balimu abalungi ne bwe bakola ebirungi ebifaanana bitya no one will ever recognize them. Ntegeera bulungi sikugambye kubanga naluli banne baali bamusindiikiriza nga bamuyita Moro n'abagamba time we Lutero kakati olwaleero ndowooza olaba kiki ekiriwo ekigenda mu maaso kakati ffe nga bannayuganda tulina okuteekawo discipline oba oli emupiira Luttamaguzi oba oli minisita simanyi bano muyita ba first family embubwa simanyi bakitalo nnyo mu nsi yaffe you are only a first family of your family not for Uganda. Property ya Uganda is a property of Uganda. Ne bwoba otwala takanga lya nsi ya Uganda the other time nze ndi shadow minister tubadde tunoonyereza ku bya Jeno Kahindo Tafire versus parliament. Nenkomawo nembagamba yes ndi opposition ku Njeru ndi opposition ne Kahindo Tafire agenda kuba wangula bwe speaker Kadaga mu tennis parliament era nali shadow minister w'ebyettaka ettaka lya Kahindo Tafire liri ku Mairoland government owning a Mairoland ate n'ekyokubiri waliwo omulamuzi yasala omusango decisions eziteekingidwa court cannot be undone by parliament. You can only appeal. Nemwe nga bali mu parliament mwasoma amateeka ogwo omusango gw'Otafire gwagenda mu kooti ne babuulira amazima ne bagamba bye bino wammanga n'olwekyo temutawaana teyawamba liwambe waliwo eryawambibwa kituufu waliwo eriryawo era abakulu bali 15 ba ministers n'abanene abalifunako nefe twabuuza why do you sing out Kahindo Tafire kakati netubagamba ekyuma kyengambye kigenda kuboba yes netubagamba nti ebyo byonna bijja obwa lack of discipline bwe tuteekawo amateeka walife twateekawo amateeka mu parliament nti reference Kyagulanyi bw'abawulira ng'abo yatugamba treaty ebintu ebitalina makulu temubiwa makulu ebintu ebiri minor tubibalekeramu abali minor focus yaffe yakutunuulira alina omupiira ne bw'otandika striker bw'asamba defender we nefu akomawo nabuuza ati kiki ekigenda maaso nga striker asamba defender we defender asamba goalkeeper bababuuza defender omusanze n'omupiira tya focus yaffe yoli alina omupiira ne bwe mutandika okwerumaaluma ne mwogera ebigambo mujjukira abamu kumwe mwali mu political limbo mwali kujirikitira ebyobufuzi nga teri ajja nakubamanya ulubino we asinga bali bagendedde ddala mwali mwagenda ddala n'omusajja n'agamba no kubanga fe sente ze tufuna mu parliament waliyo akera ku makya n'agamba nti Kyagulanyi tukuguliddeyo ennyama yino tukuguliddeyo omuceere oliyeko kubanga twafuna tickets zino ate mulina ne capacity ekulyetingawo ebibiina ebyammwe singa olaba munupu bakunyigiriza genda okole ekibiina kyo gye batajja kukunyigiriza ndowooza demokrasi wagamba tofiira mu kibiina ky'abano nze ndi mu DP His Excellency Kyagulanyi golowooza lwaki teyajja mu DP nga yeesimbawo
waliwo ne FDC n'ebirala yasooka n'asoma emirandiro egiriwo n'asoma obukolomoni obubeerawo n'agamba katutandikewo ekyaffe n'ateekawo ekibiina kya National Unity Platform nezireeta abalala ne mufuumuuka gye mwava ne mugamba ssebo tuzze ku kintu twegatteko ne muvaayo mu DP nze navaayo mu DP siriiwo oli nopuliningi ate nsiwagira Kyagulanyi kati bwe mwavaayo kubanga abamu you will not survive under DP abamu abo boolaba mu bibiina bye baalimu baali tebasobola kuyitawo ne bagamba katugende wano awali akaweweevu ng'enkwale eyita we balongoosezza netayita mu nsiko bamaze okubalongooseza ate kati mujja mwonoona. In fact discipline mwe mwali badde mu mulaga you expose mulabye muje mubadde mu bibiina ebyenjawulo kiki ekibaddeyo awulira nga Nuupu emuyisa bubi ddeyo mu kibiina kyo gye wava bw'oba tokyajyayo kolawo ekikyo kuba tusinga kulaba DP block ene yajja mu Nuupu nze nkugambye oba bw'ogamba abaali mulimbo nze nkugambye nze nagamba President Kyagulanyi tize ekisanja kyange ekisembayo nja kwesimbira ku kaadi ya Nuupu era ekisanja kyange ekijja nasaba nakaseke ekisanja kimwe ekijja male ngende nja kwesimbira kaadi ya Nuupu naye lwaki goloza sajja misinde ninga nti kanfumuuke ngende because I done for people abamu kumwe you wouldn't be where you are politically if Kyagulanyi didn't accept you give you Nuupu card n'abawa naye kati mutandise okusiikuula kubanga abamu mulina state influence we know fe tuli ku front line wali tulaba asambisa embaliga naye olw'okuba nti public eri has some bit of myopicism bamulowooza you are smart enough to do what you do without detection of the ordinary people. Kwa mye ordinary people alowooza nti bemwogera bye mukola. Era nze kyensaba omwana kamuyita omwana temumutaataaganya nga ali ku mulamwa. Omwana Kyagulanyi. Omwana temumutaataaganya nga muli ku mulamwa gwammwe gwakulya. Ogw'obufoofofo obwo. Ogw'obuntuntu obwo bwe muzanyira ku bantu ne mugulanga obuvubuka simanyi bubeere ku social media bugende buvoole buli muntu buvume buli muntu buno bwe muteeka ku simanyi mbunkusasule waliwo omukulu omugwe nasanga akavubuka akamu ng'akawadde mutuyambe ku Luttamaguzi ku boboza WhatsApp group ng'ate omuvubuka namuyamba najja n'angamba batuwaddeko kasente kaakano tuvume abantu ku WhatsApp group ne mugamba nze tolina kyosobola kunvuma oyo zaakuwadde ku WhatsApp group lwaki takuwa mulimu kakati n'olwekyo ssebo nze kyensaba bw'olaba ng'omunuupu w'oli si Masaka yokka bangi mu programs bw'olaba nga munuupu w'oli bakunyigiriza genda okole ekibiina kyo oba si ekyo ddayo mu kibiina kyo gye wava tulabe oba osobola okuyitawo kakati omusajja abatereereddewo mwe temumanyi n'Ekyagulanyi mwe gye yatujja we are like a sheep without a shepherd lost sheep without a shepherd. Twali mu masanganzira mu lulimi olwangu nga tetumanyi kubanga mumanyi ennimi zammwe ze mujjenga mwogera bino mukola birala mwesisinkanyireyo mu State House n'omukulu ono ng'ali mugundi najja n'ayogera enkeera nti by 2020 something they won't be opposition gaffe tulowooza tugenda okulya nti ono gundi yagusambisizza naye ku lefuti n'osigalaawo mwe muyinza okulowooza mwe musinga okutegeera. There are so many people there abatutunuulira mu bukulembeze so nze kyenjagala okubagamba bino Parliament agamba order Speaker watugamba kati bw'oba katusobola kukipinga order omanyi Speaker kyakola mu House ayita Sergeant at Arms bakukabe Sergeant at Arms ye futu soja singa futu soja akukwatako mubanyoma abavubuka bano bangi sacrificing a lot. Those foot soldiers have sacrificed a lot. Abamu ne mulya ne mubwegeera. You are what you are because of those foot soldiers. Bwe babatuusa ne mubeerabira ne mutandika kulaba abo be musanze mubire naye jjukira nti foot soldier oyo gw'ojooga made a lot of contributions. Be baali badde basinga n'okukola noise but they are very quiet and satisfied kubanga bamanyi we are in struggle. Bwe mubeera mu struggle tewabeerawo okuyomba kuno okw'obufofofo okwenkwekwe simanyi gundi njagala kulya singa focus ffenna tuli ku muntu omu alina omupiira mu budde buno ye General Yoweri Museveni alina obupiira mu budde buno ye NRM naye bwe babalaba nga ate naddala mu abaliddeko ne mukuta
nga n'abamu mulina n'ebibiina byammwe bye mwavaamu nga tebaabagoba lwaki temuddayo eyo mu bibiina byammwe gye mwava kubanga wuliriza ssebo ng'obuuza kubanga ffe ekisinga okutuluma ffenna fokasi yaffe abantu kye batutunuulira muli essuubi nti bano bali alternative omanyi kye bayita alternative baali badde kati abantu batutunuulira ng'ekyokulabirako ne bwe balabanga mulwanagana olw'obufofofo olw'okulya nsinga babadde balwanira makubo nti amakubo mabi nti ab'opposition beyomba olw'amakubo amabi that's very okay olw'amalwaliro amabi that's very okay olw'abavubuka abatalina mirimu olw'abavubuka baffe bafuutu soja abayita ennaku zo kyemuyita abayiwawo omubiri don't think that fuutu soja is a fool nti akukulembedde ng'omusirikale akwolekera n'akutuusa ewaka n'addayo ewuwe naye is not a fool so ffe kye tubasaba ng'era speaker parliament Anita Mongo watero tugamba ne Tayibwa batugamba mu house order oli afiiringa nti munupu gyali nze ndi wa DP akugamba bw'olabanga munupu bakunyigiriza lwaki tokolawo kibiina kyo nanti oli w'amaanyi abamu kumwe mulaba muli b'amaanyi gwe ow'amaanyi teekawo ekibiina kyo nawe ofune ku bagoberezi golooza Kyagulanyi okutandikawo ekibiina kya nupu yasooka eri abo abakulu abeesomye nti nze nupu njagisaanyaawo e Masaka nupu e Masaka esobola okuggwawo nupu bantu and they are the ordinary people nupu si MP nze nsobola n'okugenda enkya naye ate banupu gye bali abalala bangi nupu is people power nupu teringa eri DP gye mwasambiranga emizannyo gya Nakwale omuzannyo gwa Nakwale wali oguliddeko nupu is not DP bloko gye mwazanyiranga emizannyo gya Nakwale kubanga ono president Kyagulanyi ogenda okuyita ene manju nga ye yakulengedde dda nti ono ali miryango taliye ye manju gye yeefudde gyayise abamu mukola bingi n'abisirikira for the good of the opposition and the good of the party ne bamutwalya information nyingi ti musajja wuno asambisa left mulaba asambisa left nakutunuulira nga nawe osambisa left yani mu Luganda kono nakuleka nagamba for the good of the party let's keep silent for the time being nze kangulabenga right kangulabenga nenfulenga atalaba kubanga ffe tutera okulaba omupiira waliwo lefu wogenda n'okwata nakulaba nti okutte nagira bwati tolowooza nti abamusiru ndilowooza nti abamusiru kubanga waliwo wasobola okugaba penalty mu dakiika ey'ekyenda-mu-etaano omupiira gubadde gugwa 9-4 ekisawe bakikuba golo ne bazibwa obutebe ne babukutula agira bwati mu biseera bino temulowooza nti Kyagulanyi tabalaba nemwe be balowooza nti tukole tukikutulemu mwerimba kubanga Bayibuli etugamba Sekabaka Sulemani abakyala bano bajjukira abaali bakayanira omwana maama w'omwana yagamba ono omukyala yali amukayanira nga siwe yagamba tumukutulemu maama w'omwana nagamba obe yakumukutulamu wakiri mutwale kati mwabali tumukutulemu temujja kusobola kubanga bano abantu bemuyita nti no basiru they are watching us and what we do. You know they call them gullible voters. Yes, the gullible public. Do you know what is called the gullible? Temulowooza nti ffe tusingayo okutegeera naye nze era njagala kuloonya president Kyagulanyi mugambe nti in fact yansanyusizza nnyo atunula butunuzi bwati kubanga kirina kye kijja okuggwera gwalowooza nti gwogenda kujja ofuuke naddibanga otabangulenga banno bwe batuuka okuba focus kubanga kino kirimu omukono gwa state tebakulimba nti kiri awo kyereere ne gwe genda weebuuze nti ani akizannya ani azanyirawo state okututuusa wano ate abamu bantondo abo bakundi simanyi batugambyeko bw'oba omanyi oli wa ntondo genda okole ekibiina kyo amaanyi ogalage twagala oteekewo ekibiina kyo nawe tukutegeere nti olina amaanyi nze nkugambye nze naalibadde namba 2 mu kufuna kaadi ya nuupu oba obadde tokimanyi gy'okibuuze Kyagulanyi nze naalibadde kaadi namba 2 oba 3 waakiri okufuna kaadi ya nuupu naye bwe twali tutuuse okugira ne ngamba pulezidenti Kyagulanyi nti nze seetaagisa kaadi okuwangula ewaffe Nakaseke kyenkukoledde era nzeko mubaka agamba abantu basikoledde nvaako
naye waliwo ababaka botaalirabye nako mu parliament singa teyabawa kaadi era ne mugamba nti the subsequent elections I will be holding nupu card nena alibadde mpapa obudde bumpiseeko tukwate ekimanyi bino bamu babazanga weevusi mbu weevu gye kinagwa ng'era bonna beekukumye bwe bati mbu balinda weevu bagenda okulaba abaana bakoze organization zaabwe with a lot of belief nti shall be where you want to be kati mukomyewo mutabangula abantu abali badde bakolera awamu abantu abasinga kumwe mwogera n'olulimi lumu mwogera olulimi lumu mu understanding mumanye ebintu ebyomu kisenge n'ebyomuddiiro ebyomu kisenge mubirese mu ddiiro n'ebyomuddiiro mubitutte mu kisenge musala mudde eno bwe mukaaba bwe mukolima bwe mukola biki bw'oba owulira nga munupu gy'oli bakuyisa bubi ng'olaba fuutu soja akuyisa bubi biki waki tofuuka example kuba gwe olina amaanyi n'oteekawo ekibiina kye eky'ebyobufuzi zino enkaaya n'e Masaka mu nupu zirina impact ku mulonzi zirina nazo abo ab'e Masaka baba bakayana ewaabwe abantu b'e Masaka beetaaga bumu abantu okubeera obumu okuba nti basobola okukola nga babateekamu essuubi kuba kati we tuli mu nyanga abasajja balese eggwanga lyaffe tetumanyi kiddako omusajja atufuga emyaka omulaba gy'alimu yalekawo gye bayita vacumu nti ne bw'aba agenze tetumanyi kiddako constitution weeri naye teri kiriya yeetooloddwa abantu abalowoleza okumpi abatalaba biseera bya maaso nze sali agadde kudduka kuva mu nsi yange genda mu Amerika njagala kubeera wano waffe ne bwe ntunuulira ebiseera bya Uganda ne buno bukajjajjata bw'olaba bwe bateeka okwo ku social media ne babuwa ssente mbu gulawo akawunti simanyi bitaano ovuma ab'opposition nabwo obulaba buli awo tebulina mirimu ne omusanga wali eri tumusondere esimanyi olumbe lumuluma neno omugamba tuwakiro ogenda mu gavumenti ekuteekerawo emikutu gya social media nekusasula ng'ogendo ovumembu bano b'opposition lwaki tesobola kutwala mu ddwaliro gwelio kimanyi nti kati abantu abasinga balwala babasondera kawoshi kawoshi nomugati ate kawoshi yakinga muli bulungi ne gwosanga mu kitisaati ky'enaalemu ekyakyenvu naye ogenda okumulaba oba efaana sinabazaayo olinayo kumutwala awo olinayo kukokulya ompeeko nomugati nzite kaso what kakati ffe kye tusaba kino tetujja kugamba nti General Museveni yakiyingiddemu ndabawo omukono gwe invisible hand ye ekye Masaka nupu e Masaka we ndabayo invisible hand ya General Museveni kubanga baagala kuleka nga basiikudde bakole ebyabwe kubanga ffe twalibadde ekyokulabirako alternative kiki kye mutafunye ekyo kye muwulira nti kibatta nnyo nga n'omwana abeera ku kifo kya kansala n'abeera satisfied abamu muvuga amamotoka galinga gebavugiramu baminisita b'e Roma nga ga mupiira munene bwe gati muzimbye amayumba galinga mawoteeri mutwala bagirlfriend bamwe ku holiday mutambula mubbala mwakwe yalinze lot of werese naye fuutu soja oli eyakufirira n'omu ne bali bamugyamu amanyo abalala tebakyasona mu nyumba zaabwe because of you nga ye tomubalamu nti no naye alina common sense naye ng'ate asigadde asirise n'olwekyo sebo bano ab'e Masaka bo nsuubira baliko ekikyamu abo era kyensaba pulezidenti kuba pulezidenti asirika nnyo kyemusaba President Robert Kyagulanyi osirika nnyo abantu bano bayite ku order nga speaker bwatero tukola mu parliament n'agamba nti ne wakubadde oli honorable member you should behave honorably abamu mulaba nti muli b'amaanyi naye nze nsaba president kyagamba ow'amaanyi agenda akola ekibiina kye totabangula banno kye bakoze kuba tukimanyi nti waliwo invisible hand ya General Museveni awo n'obubinjabinja bwe obuli awo bobubeerawo ne bubawa ssente ne musiriwaza abantu nti waliwo ekigenda mu maaso naye nga nkozi mumuyita mutya muli ku diplomatic politics ani yakugamba nti politics of diplomacy agoba dictator mu buyinza NRM e Masaka baga nti ati kubo balirabye okugeza Masaka tewali kakati kubo balirabye okugeza Masaka tesobola kiringo oli bwakugamba nti bwogenda mu parliament n'ofuumula ebigambo ebingi ku fulombu n'ogoba Museveni. Who deceived you that politics of diplomacy can chase any dictator from power? Or who deceives you nti any of your members can go to parliament and make a discussions that can chase away dictator from State House? So NRM e Masaka anti ebyo teriyo NRM teriiwo naye ffe kyetwa abantu si basiru abantu bali organized
basobola okwawula wakati w'embwa n'ekibe. Bw'olumu bayinza okuleetera awo embwa ekibe n'ekisolo kiriwo ekibifaanana bwe n'oziyita zonna mbwa naye oli omuntu waba mu kyalo naddala omuyizi akugamba nti eno embwa olwa kalakita yaayo kino kibe eno ndiga ku ssaawa entuufu omuntu ajja kukola yes abantu we bali bo batulaba kubanga kati ngaffe fokasi yaffe tebwali badde bufoofofo buno fokasi yaffe yali badde eraba ne tutunulya bagiyita broader picture nsi kije tugenda okusikira nga amabanja gatuli mu bulago ng'olwaleero ne gavumenti ekyasobola kusasula bakozi baayo nsi ki gavumenti kuba kati eno gavumenti yeyengedde nze waffe ndi musajja mulimi bwe nsanga essanja ku kitooke siriwa bbanga ddene kuba manye essanja likunkumuka naye bwe nsanga olulagala olwa kiragala guno kakati ku mulundi guno tetwetaaga ate mwekwase bammawo kubanga ebiseera biri tubadde nga tugamba mawo yasirika n'asirika eri ku mugaati gwe gyali naye kakati temufaananako ne mawo kubanga some of you have been castigating mawo nga mumuyita naddibanga. What's the difference between you and mawo gwe mbadde mu castigating? Kati abaanise kati naye abaanise kubanga time tells time is of essence. Era ensonga twaki twabagamba nti mu budde buno mwabafokasinga ku bufoofofo kendeere nine eggwanga lyaffe tukimanyi nti no you are threatened by the presence of Joel Lusenyonyi as a new leader of opposition. Fe tubadde tukiraba mu movement zamwe mukweraliikirira but I think the right honorable Joel Lusenyonyi is a sober leader agenda okutulaga kiki ekyokola era namusanyukidde nnyo ne mugamba nti lwaki musanyukidde twetaaga ba leaders ababeera mu field we want field leaders not pulmonary leaders kuba ne bya pulmonary byangu nnyo ofuna bufunyi kitabo kyo nogenda ofuweta oluzungu ne weddira eka n'olya the other day ng'oli mu holidays muzita mutya zino trips ezibeerwamu naye bw'oba oyagala mwaŋŋange ne Museveni akukyawe go to the field. Wagamba omwami Museveni abaagala wali ku fulo wali ne mufuwa oluzungu lwonna oluzungu n'oweta amakooti go n'ogenda n'ofuweta oluzungu n'oyogera you know manyi wano mu ggwanga tulina ekizibu nti abantu balowooza buli ayogera oluzungu ategeera kati oluzungu lukozesebwamu mu bizinesi naddala ba politician ye kyakola abaza bano baagala bigambo ng'osiba mu dictionary onoonyayo ebigambo byo olina okumakinga sure nti ku bigambo 10 byoyogedde ebigambo 3 baba tebabitegeera buli oyogeramu ebigambo olinga tabitegeeraga omusajja ono ategeera kumbe naawe oba oyiya bulamu. So I am very happy, I'm proud of you, the right honorable leader of opposition Joel Lusenyonyi. I know emikono mingi bagenda kukuba ebikono but remember people are there to protect you. Era kino kye basaba nkimanyi nti obukulembeze ba tiimu newe tuba tulina ebifo byaffe ebyenjawulo we can work together for the betterment of our country Uganda regardless of who you are. Era kye twagamba ne General Museveni the other day yesterday namulabye nga bagenda mu celebrating olunaku lw'amagye telesita. We salute you officers and men in uniform olwa contribution gye mukoledde eggwanga lyaffe. Nze sitera nnyo kuba nenya abasinga kubanga building an army is not a one day event. It is a transformation job. Nojo omusajja ono okumugjamu abamumujja muli bakambwe ne muyingira amagye ne poliisi noga ekintu te kusamba ku Luttamaguzi ekintu te kukola bino. So it's not an easy job. However nganze shadow minister we byettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga njagala kuwandiikira ebbaluwa eri minister wa internal affairs ne minister wa defense emu ku doketi yange ya byamayumba njagala kutandika kulambula ndabe b'ofiisa we basula. They sleep badly ndoza nawe sebo sogera bya bufuzi zisobola kubeera mu parliament nga abasirikale basulanga embaata era honorable kwekyo kyennyini nabadde ne deputy commander Kampala Metropolitan Police bamuyita Ouma. He's very grateful for your efforts ngagamba nti abakulembeze bangi balabye bamuyita Ouma era mwali mu office yalina okuba kati ngaalaba ngagamba nti alabye abakulembeze bangi ngalowooza nti bw'abanga opposition tayogereko ku bibi ngagamba nti Luttamaguzi ayogere ensonga kati nzo olaba no waliwo ensonga ze nagamba nga General Museveni abamu ne balowooza nti no yanguze ssente ne mugamba naye kubanga nze omukuba nabyafuzi NRM beesinga okuhating era
every time nfulumira kuli sizaabwe ze baagala okutemula neze nabagamba nga tonnantemula mu byo okusooka okwetemula oba okufa kubanga bo wishes zaabwe kutukolera lisimbu gundi tujja mutta nga mwakamala okutemula abantu bamu nemwe balina okubatemula oba okutemula famire zamu kuba okufulumya nga lisindi bano tubatemule nenze wakimbadde nkigamba omuntu okubeera mu uniform you are not my enemy kyetwagambanga mu 7 being in opposition I don't qualify to be your enemy. I am your competitor. Fene tetusobola kubeera mu lyato limu nga boolaba nti ffe tukkiriza nti abasiraamu gye bali naffe ne tubeera abakatuliki kisobola genda oli ne muyola ekigombo lwaki oli musiraamu era bambuuza oliko ekikyamu kakati n'abasirikale bano these soldiers, men in uniform, women in uniform deserve better. Twisa supplementaries n'obayitako era ngenda kuwandiikira ba ministers, minister wa internal affairs ne minister wa defense njagala kutandika okulambula nga minister okulambula amayumba abasirikale ge basulamu ndabe embeera zaabwe kuba ne welfare yaabwe kubanga bino ebintu ebimu biraba ordinary. Omusirikale si mutabani wa Museveni, omusirikale si mutabani wa Luttamaguzi. These are servants of our country. These are gallant officers of our country. Era ne bw'omuyitako ng'enkuba emukuba, please, is not just there ng'omusiru. He is serving his country. So baba serving abasirikale bano abapoliisi eggwanga, we should salute them and accord to them what they deserve. Era ensonga lwaki olaba the other day nze nasooka okuvaayo okujjayo eddoboozi lyange tubadde twetoloola eggwanga nga tuli eyo Luhama, Kikagati, Isingiro, kuliva Kagere eri Amini gye balwanira ne Tanzania yonna nga twetoloola tunoonya substations supplying amasanyalaze Kabaale eyo yonna naye mba naakadda nga nsanga wali baluwa ziriwo nkonze baluwa zaki zino ba sometimes ebbaluwa ezimu tuzinigerekitinga nga naye zituyitako mikolo nga soldiers, gallant soldiers are complaining basavinga mu lukiiko lwa NAM G77 naye sebo abasajja baba omwezi mulamba buli musirikale bamwaye 5. General Museveni, you know you watch this program. 5 jalo lunaku yes oneddo mwezi mulamba nga basirikale bali mu tenti enkuba ebakuba omusana gubookya bakuuma mmwe and these events were so peaceful because of the protection they offered to our visitors. Sala bayeka lubeno olukiiko lwategekebwa the right honorable speaker of parliament Anita Amongo. It was very peaceful. Olukiiko lwa NAM, it was very peaceful. Olukiiko lwa G77 plus China, they are peaceful. They were not peaceful because of the nature of our country, but by the protection which was offered by our gallant soldiers. Nebwe muno nabeeraawo ng'akuuma omwezi mulamba nga naye alina family, alina ebirooto n'omuwayo emitwalo 5. Kitaafiire kuwa boda. Kati bwe busungu omulaba abasajja era nze bansamba nga muzibuka misinde ne ngamba afande wacha kusamba. Kakati kyetusaba oba sente bakulu be bazirya, it is very shameful. Emitwalo 2,345 emitwalo 5 mwezi mulamba 2, 3, 4, 5 Uganda shillings, and some of them especially policemen abarowa rank abafuna 3 kitundu. Waliwo yabakuba enjawulo. Bano abasajja bwe batu babajoga. Gwokimanyi nti when that office you minister, even you the so-called glorified people benda abantu simanyi muzita first family, simanyi third family, fourth family, abakumi bwa maje mya ya mu family lesa mu number lesa in my family center agabitibwa byamu naye mukimanyi nti what you are because of the protection of those gallant soldiers and policemen. Era abamu bo bamugamba to withdrawings abasirikale olumukadaga bwe bali bamujjeko kadaga nga agenda okuvuganya ku bwa speaker. General Museveni yamugoba n'agamba nti tuleese waforanya entebe. Kati ne batubuulira mu parliament nti Kadaga bamukubye. Kadaga agenda okutuuka ewaka nga Museveni withdrawings abasirikale bonna. Nga wali as open as normal as Luttamaguzi home. Kwanze wange nagana abasirikale sibeetaaga. Nga Kadaga nakuba omulanga, is this my home? Kadaga, I'm telling you, Kadaga. No mukasita bamu bentebe mukamyufu kabwake nale mugambye no. General General Museveni agaye todda kuwa speaker akugobya atagala nakulaba wano. Kati ne bamuvuga ne bamuleeta ewaka ne bamudropping awo n'omusirikale amuvuga mu motoka ya speaker ne bamugamba ne motoka batugaye tuzizeeyo n'asigalira awo.
Kadaga aba agenda okujja mu kulonda enkya kwe twagenda Kololo ne batukubira essimu kubanga abamu twali tetunnatuukawo obusimu babugaana ku kisaawe General Museveni wabeera mbu abutya wayinza okuba wamubalula ne batukubira essimu ku palamenti abaaye okumanya ensene eri Shemfulu Kadaga bamugyeko abasirikale waka n'ababadde bamukuma ba withdrawinze abadde speaker mukubalemedde mu race ne okumanya ensene eri Shemfulu bataddewo abasirikale abagenda omuziiza okujja ku Kololo okwesimba okubwa speaker kakati ajidde mu kabenzi akakadde kakati bagenza okumwekanga ng'ali wali nga tewali asobola mukwata ku mwanganga yajja mu robadoba style ya His Excellency Kyagulanyi yakira gino kyongera si firimu you can look for her anakulya yajira mu kabenzi former speaker parliament mu kabenzi Kololo nga yekwese nga bamugambye nti Museveni alagidde you are not supposed to appear at Kololo, they should use all means okulaba nti tojja kati navamu ali eri n'abayambi be mu kabenzi nga talina namukuuma nga talina mukuuma kati bwavaamu nga atambula bwati n'abakumi be nga abamawulire bali tewali asobola kumwanganga kumufulumya kumuzaayo yakikola najja very early nga tebamusuubira nga n'emmoloka tebagisuubira nga tebamusuubira kati bwamala okutuula bwati wali eri ne bagamba tumukoleko kati bamala omusaddaaka nga bamuwaddeyo wali eri walabanga eyasomanga olanya Kadaga olanya kati wali eri nga maife tuli babaka wali eri ng'otunula kugambe naye ono ali atya ku mukama we gwe yagirawo age limit term limit mukama wali mu kikofiira atudde mukama we gwe yayamba okwewola ku lwensi ye ne baleka amabanja mayitirivu kubanga Kadaga bwe yali nga speaker nga Museveni talina kyagala mu parliament n'atakifuna however Kadaga n'asigaza integrity ye yagirinangako naye waliwo ebyamuyitangako kakati nga bamaze omuyumiriyetinga to the ground ngaddayo ewaka ne bagamba tujja kuswala okimanyi nti akamoloka ke yalinya kali ke baali balowooza ffe twali tulowooza nti yali talaba bulungi mu budde obwo ng'agize naye ke yajjiramu olubereberye era ke kaamuzaayo kati oluvannyuma ennyo ne bagamba obusungu bwaki mumulekereyo ku basirikale bwe bamuwujjiraawo twagala okulaga abasajja bano nti naffe newe tubeera tuli eno omusirikale oyo akusalutinga zinote full omusirikale oyo akuuma simanyi bemuyita fasisani fasidota simanyi fasitani zinote full omusirikale oyo akuuma honorable minister n'okumba mbu n'oluggi tosobola kulweggulira Walema mbu wafuuka minister tosobola kweggulira luggi zinote full omusirikale akwatirako bufayiro bwo n'otambula nga gwe omulema nande anti kyenkugambye kakadi omusirikale ezinote full abamutu balaba namuteeka namugulira namukolera buli kimu yes n'ekikopo kya caayi nga bamusumulira kisumululira amalala gali mu ggwanga lino n'olwekyo sebo ekyo ntandise nakyo waliwo omuzungu kyayita humility obaako obwetoowaze noba mwetoowaze n'omanya nti omusajja ono ayimirira mu kkubo enkuba n'emukuba omusajja ono twongera abalala emisaala ne balyanga ennyama ku Sande n'abakungu abamu bagulira ennyama ku Sande nakasera embwa zaabwe naye ng'ono akuuma eggwanga talina nakaakulya alina famire naye ng'afuna emitwalo 43 musirikale afuna emitwalo 43 nze Luttamaguzi bwe mba ngenda ku gundi yange intano gundi yange olowooza nfuna sente meka nfuna emitwalo 4 trip yange internale nfuna emitwalo 4 olunaku bwembambwe obulungi ali mugamba bukadde nfuna mitwalo 4 olunaku naye oli agifunanga musale ne math sikati nze bwe mbyogera ebyo amnote fulu ntino tikugambye wano nkuwana buwanyi naye ensi yeetaaga mu balance sebo ntandise naako olwa history gwembadde nkuwa nti abakulu babadde bakuza teresita ng'okuza teresita General Museveni jukira gye waveeru weero ffe watuleka tayo banno kye bakoze ekikulu ennyo kwe kujja ne mwegabira ensi yaffe n'ebitundu byaffe
buli jeno gootuuka kali na square miles mosose gabana Buganda bweweddewo kati mugabana ensi yonna muyiweena amagye n'abasirikale bwe mwateeke ababakuuma okubba abalamuzi ababakuuma okubba okuli pulipulandi situtuli basiru n'olwekyo nga tucelebratinga na mu lunaku lwa teresita tunule eruwere waffe tolina kyotukoledde in fact buli tukulaba twejjusa nnyo obutalaba bw'abakadde baffe ababakweka ne baleka ebirungi Obote byali atukoledde n'amiini Isali badde wano nga mpaana Obote sebo mukama wange bangambe nti omu ku baana ba Luttamaguzi ali mu taxi asika kijji ekyo tugira naawe ate kati oyo waali mulamu naye abaana b'abannaabwe be balwana nabo tolabo be bafa nedda nkubuuza abaana b'abannammwe be balwana nabo ababa eliminated temubalaba n'olaba omwana wa Gilbert Bukenye enfa gye yafaamu omwana wa Nadduli enfa gye yafaamu omwana wa Jeno Katumba Wamala Goloza Katumba Wamala bw'atuula mu kidaala kya teresita nga mukuba saluti mukuumya abaana bamwe ne famire zammwe yaba musanyufu